and forever. Buli weziwera sawa mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli munyo gwansi bakitalo ngandine Yesu ndi wakitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwa ab'amagezi kunoonya okumanya. zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda babiri ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. What's the matter, Chris? I don't know. This game is my dream come true, and somehow, I don't really feel the way I thought I would. Isn't that worse? God designs the world so that it punishes the innocent for the mistakes of others. No, God forgives. Forgiveness? Words. There is no forgiveness. If God really wanted mankind to be at peace with him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tajisuwa. Bw'omuvubuka onaalongoosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo yaliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde program yo eŋŋanzi emizabbibu.
forever. Buterevu 98 akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kwennyini kwoli lyebazibwa nnyo erinnya ly'omulokozi waffe Yesu nate amakya ag'olunaku olwaleero okola kya muwendo mungi nnyo gwe yazuukuse dda okusobola okutweyungako bwe tugenda okusaba wamu ate awuliriza naawe alaba ali ku mitimbagano egy'enjawulo ali ku TV ate naawe atuwuliriza okuyita ku mayengo ga radio naawe era okola kya muwendo mungi nnyo Mukama akikubalire Mukama mulungi ku mikutu gyonna egy'enjawulo kw'otufunira erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe ligulumizibwe nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nnaku lwaffe lwa Mande weewaawo ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda gw'omwaka 2025 Henry Sempijja nze nkubuuzaako era nkwaniriza nate mu program bw'omusaba awulira katusabe ate tweyongereyo. Kitaffe tukwebazizza olw'amakya ag'olunaku olwaleero twegatteko tuyigirize bingi tusomese era otwambaze ekisa n'amafuta n'amaanyi ag'okusaba ate okusaba okuleeta obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu mutusabidde amiina era amiina. Weewaawo twebaza Mukama. Tugenze mu kitabo ekiyitibwa ekya Yoswa essula ya 11 olunyiriri tutandise n'olusooka. Agamba bw'ati: awo Yabini kabaka w'e Kazoli bwe yakiwulira n'atumira Yobabu kabaka w'e Madoni ne kabaka w'e Simuloni ne kabaka w'e Akusafu ne bakabaka abaali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Kinerosi ne mu nsenyi ne mu nsozi ez'eddoli ku luuyi olw'ebugwanjuba eri Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba n'eri Omwamoli n'eri Omukiiti n'eri Omuperizi n'eri Omuyebuusi mu nsi ey'ensozi n'eri Omukiivi Kerumoni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa ne bajja bo n'eggye lyabwe lyonna awamu nabo abantu bangi era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja bwe guli omungi n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Olwokutaano awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Tulaba bakabaka bayitirivu obungi tuzze tubiraba. Kigambo kino tuzze tukyeyalinga nga tugabana nga tulaba kituyita joint force, amaanyi amagatte gagatta amaanyi kujja okulumba naye nga gwe galumba oli omu bwoti. Ne ku luno bagatta amaanyi balumba Yoswa musajja wattu n'eggye lye limu naye nagamba ng'olina Mukama mwana wattu toba wa bulijjo. Yoswa alumbibwa ali omu naye nga amagye oba bakabaka bayitirivu abamulumba. Leero njagala tukwate ku kye bayita amawanga. Amawanga bwe twogera ku mawanga tetutegeeza Bakyotala, Bagwere, Basoga, Banyankole, Baganda, baki
entalo ezaffe luli mu budde buli baali bantu ng'era weebali era nga be balumba ebintu kati byakyuka ne bidda mu nsi ey'omwoyo buli lutalo lwonna lw'oyitamu lutandikira mu nsi ya mwoyo lyeffumbiro mu ngeri emu oba endala lyeffumbiro era lyerituuza ensi ey'omwoyo gavumenti namba mwana wattu yetuuza paaliyamenti yaayo n'eteesa emala okuteesa n'ebagamba baga amateeka ate n'egakola ki n'egateekesa mu nkola ensi ey'omwoyo yeekufumbira n'eryoka ekuweereza n'olya kati bino byolaba wabweru oba birungi oba si birungi ebyo olwedde bye byajjiisibwa okuva mu ffumbiro ne babikuweereza effumbiro ery'ensi ey'omwoyo live nako zibu nnyo nti mu buliwo bintu bisobola okuba nga biri yaddeko bitambula naye ensi ey'omwoyo bwekufumbirwa obulwa mwana wattu wayita ebbanga ttono era ne bulabika ensi ey'omwoyo mu buliwo bisobola okuba nga birabika si birungi naye ensi ey'omwoyo bw'eba ekufumbira bulungi era lujja kutya obulungi obwo obulabe kati wenjogera ku amawanga ensi ey'omwoyo geeyogerako wano tugenda galaba mu byawandiikibwa nsoose kulaga bano lwaki mbakulaga gaali mawanga malamba agayimiridde mu maaso g'abaana ba Isirayiri jjukira essuula eno ey'ekumi we tugituukirako Yoswa tebannaba kutuula mu nsi kutebenkera kutandika na kugabana matwale eyo yonna tujja tuukayo tulwane okusobola okuzza ebyaffe kweddiza obusika bwaffe ate ojja bukwatako lwa mpaka naye okusobola okusenvula okutuuka ku kikyo mwana wattu makati awo waliwo olutalo lw'amaanyi lw'otalabanga Yoswa amagye gano gonna gakuŋŋaana naye nga gakuŋŋaanye ku lwa muntu omu ne ku lw'eggye lyakulembera tuzze tulaba Benikadadi ng'agolokoka n'ayita amagye bakabaka 32 netiwaaka eyo n'erukibwa nga baagala oba ayagala bamwegatteko bagatte amaanyi basobole okulumba kabaka ayitibwa Akabu ne wano kyekimu n'agamba emizimu egy'ekika kyewammwe eriyo abamu nga tegikyakuyina nnyo okusinziira ku ntalo zo z'oyiga ng'ozze olwana era obuwanguzi ng'obukutteko n'ogikuba kati nga gikutya ng'okusobola okufuna mwana wattu nga giyina kola ki giyina kugatta maanyi okusobola okukola ki okulwanyisa obulamu bwo ate nzo nnyumira yinza okuba kati okyanoonya mutwe gw'enjiri ze nkugambye tulwanyisa mawanga ate ekinnyumira bye ebyekulumba tebisooka kuwa mutwe akuba ffeeno ogutupiika amiina ti ogwagala mu luzungu ate bwe naagukuwa mu luzungu olwo ogwagala ngudde mu lusebbeyi ate mu lukiga amiina ate n'emizimu gy'olwanyisa nagyo gikumanyi oli muki oli waawali eri mwana w'ejjinja weeyidinda gikumanyi oli musoga naye era oyagala omutwe ng'okuwe mu luzungu ogikube mu luzungu ani yagamba egyeri ebungereza ewa abo batuufu okugirwanyisa mu luzungu
ate olaba nabo gye banoonyezera mu Luganda. Gulowooza egibanoonya gyeri wa egibanoonya gya wano. Era tubawuliza bulijjo ng'aloota eno ng'egyeno gye gimunona sengaawe yali kitaawe ani kati era oyagala mbikubuulire mu Luzungu. Ono Yosua Yosua mwana wattu alumbibwa naye ng'abamulumbye bagassa amaanyi bajja balumba omuntu gwe balumba mwana wattu naye ekyenjawulo kye yayina Mukama nga bw'omuyina. Omuntu ayina Mukama oyo bamugendako mpola. Amiina, bamugendako mpola. Nti newe bakuŋŋaana Dawudi agamba mu linnya lya Mukama agenda bawangula. Kati nno kigambo ekyo tekyakoma ku Dawudi. Nange naawe nga tuyina Mukama ku luuyi lwaffe tugenda kuwangula. Nze kuyigiriza lutalo lwa mwoyo. Mu kitabo ekya Mikka wensinga okwagala essula ya 4 olunyiriri olw'11 agamba bw'ati: ne kaakano amawanga mangi agakuŋŋaana okulwana naawe agoogera nti ayonooneke era amaaso gaffe gatunuulire ebyo bye gaagala nga bituuse ku Sayuuni. Ansooke nkwata awo. Amawanga mangi tugalabye wali gajja gagassa amaanyi. Manyi emizimu gyo gikwatagana. Kyo nkisomesa bulijjo abantu. Ne mbagamba Sitaani ye kyakola eno mu kanisa zaffe eziri ku mulamwa aleeta obukuubagano, n'aleeta obutakwatagana, n'aleeta empalana, ennyombo, ne tuddamu kaayanira ebintu ebitategeerekeka. Era Mukama waffe Yesu musajja mugezi nnyo, bwe yali aleka abayigirizwa yabasabira ekigambo n'abagamba naye mbasabidde mubeerenga bumu. Era ne bwe yali agenda obbasinkana yabagamba mugende mu kisenge ekyawaggulu temuvaamu mu bumu. Teyayita Peetero yekka oba Yokaana gwe yasinga okwagala. Wa yabayita mu bumu bonna. Ne bambazibwa ne baweebwa kye baali beetaaga ekino bayisaawo. Kati Sitaani yakimanyi ng'anaasobola otuwangula aleeta obutakwatagana n'aleeta obukuubagano. Awo waalima n'asobola okulwana nga gwe wennyini gwamuwadde omwagaanya. Kati mbadde nkulaga nti gye emizimu tegyeyinaako mpalana. Ekitambo kituula ewali ekiteega n'omuzimu gw'omufu ne gwegattako. Ebisiraani ebipali bye baakwambaza byonna ne bikutuulako omuntu omu. Ne weesiŋŋaana nga waya zaagala vaako amaaso nga amamoggole gonna nga gatunula busibe bwereere. Buli kimu kyonna nga gwaliko ebintu bingi nga biri ku muntu omu. Musajja oli Mukama waffe Yesu gwasabira yaliko legion. Tolowooza nti gwali muzimu gumu. Yali joint force ey'emizimu nga giri muntu omu, ng'akwata ekitundu kiramba era ekitundu kyonna kyali ku bunkenke ku lulwe. Kyekitabo ekya Makka essula ey'okutaano. Nga gyonna giri ku bunkenke ku lulwe muntu omu, ng'era ekitebe kye atuula ku malaalo mulimbo ng'eyo gy'abeera. Bonna abafu bonna be baateekayo ne baatayinaako kakwate bonna nga bakuŋŋaanira ku muntu omu. Kati eriyo abantu abamu ng'oloota abafu ne b'otamanyiiko, ab'oku kyalo abanaafa bonna,
abaafedda ku kyalo ne bootaziika abeebokojja n'ab'ekika kyewammwe bonna ate eriyo abamu nga n'eddaala ly'oliko ng'oggyeko abo n'abafu abaafedda mwana wattu abaali international bagaddafi baani bonna simanyi baani bonna ba Saddam Hussein bonna gwabaloota kati ekyo kiyita kitono mwana wa Mukama mizimu giba gyakutikkiranira mu nsi ey'omwoyo etali ya muzannyo mawanga ono Mika agamba ne kaakana amawanga mangi agakuŋŋaana okulwana naawe nga ekigendererwa gagamba nti ayonooneke era tulabe bye twagala nga bimutuuseeko mizimu nkugambye mu nsi ey'omwoyo waliwo gavumenti nnamba etuula bw'etuula n'etandika okuteeseza paaliyamenti ey'ensi ey'omwoyo n'eteesa n'egamba tumukoze tutya ng'ayiseewo yalokoka ng'asaaga ne tulowooza anaagwa tuba tuli awo ng'omwenge aguvuddeko yanywanga njaga n'agivaako yakolanga ebikolwa eby'obugwagwa najja nabyo n'abita kati ne gigamba tumuyiseewa luli yali atuweereza nga bye tumutuma abikola bulungi kati tukoze tutya ne gituula ne gitandika okuwandiika obuwaayiro enkola n'obukwakkulizo gigenda otunula mu ssemateeka w'ekika kyewammwe nga yenna ogenda otandise omujjaabulula omusaabulula omudduseemu oba weegayirira akyuke ne gigamba ekiki tukoze tutya ne gigamba tukoze tutya ne gitandika okuteeseza mbu giteesa gigamba ayonooneke ani nagambye bayibuli egambye mawanga si ggwanga limu waliwo aloota Napoleon Mukama yeebazibwe ozannya n'okuzannya eri abantu ng'ebirooto by'oloota bakayiikuuzi simanyi ani baani nyina mwiru gamba Amiina baani waliwo bannambi gamba Amiina nambi kayiikuuzi simanyi ani abo betwasomanga edda mu P3 Amiina bonna nga gwabaloota guluddene guluddene waliwo simanyi baani eriyo abantu abamu nga n'abantu b'oloota tebategeerekeka wegamba balabongo gipiiru ng'oli mu spiritual ranka ya kika kya waggulu nga wandibadde olootera mu ggulu oloota bamalayika n'ebirala naye nga waliwo obusibe obwakwepaatiikako ng'abantu b'oloota tebategeerekeka bali awo ze ziri feesi ezaabeerangamu ebyoya be baatusomesanga bwemwasomanga bwemwava mu nkima kati abo boolootera ddala abo nga feesi yonna maaso geegalabika gokka beebo bawalumbe gamba Amiina kati abo nga bakyali mu bulamu bwo bamusooliini gamba Amiina nga bali mu bulamu bwo nga bw'olaabwe yali ku spiritual rank manya mu physical rank nga ya kika kya waggulu n'okutuusa olwaleero ng'erinnya mwana wattu nga erinnya lyali likyavuga n'okutuusa olwaleero tokiyita kya muzannyo nga bakyakuggira mu nsi ey'omwoyo era ne mu bulamu obw'obuliwo ogenda okwetegereza nga bulwana banga emabega waliyo joint force etali ya muzannyo emme nga si ya muzannyo
kubanga gwe teebereza emyaka 2025 225 nambi simanyi kintu abasigala mu byafaayo n'obutabo simanyi oba ab'ennaku zino bakyabasoma amiina naye abasigala mu byafaayo nga n'emyaka teginnabalibwa mbu baaliwo even before the coming of Jesus Yesu nga tannajja naye ng'ate gwe bw'oloota gwe ekyo kiyita kya muzannyo ng'olumbibwa balongeego ng'olumbibwa balongeego nga tonnaba kulumba manyi nakuwa ekyawandiikibwa kiri eyo mu byawandiikibwa mala okikunoonyeza nze nno ndi ku Mika sinaba muvaamu tobikkawo tukomawo naye kamala onnoonya ekyawandiikibwa kino nagamba kamala okikunoonyeza kubanga eriyo abamugolooza ebintu byakusaaga lutalo olw'omwoyo lwenkusomesa si lwa muzannyo era Mukama agenda kwegattako akuwa amaanyi agalwana n'okuwangula amiina kankusomere ebyomumirembe ekisooka essuula 2 olunyiriri lwa 4 zino ennyiriri ezimu ze nzija sizitegese nengenda okulaba ozeetaaga kanzikuwe lunyiriri lwa 4 by'omumirembe ekisooka essuula 2 bayibuli egamba awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba entalo e Gezeri n'Abafirisuuti awo Sibekaayi Omukusasi n'atta Sipaayi ow'oku baana b'erintu ne bawangulwa kati erintu eryogerwako lye Ligoliyaasi jjukira Dawudi yalikuba n'alitta bwe limala okuvaawo mwana wattu nalyo lyaleka ligase omukululo gw'ozannya gino emizimu egikwebakako egyegatta naawe tegikuleka kyekimu najjo gikuzaalamu ebyana bye byoloota nga biri awo mu kirooto oloota oli lubuto n'ozaala ekyana tekitegerekeka mannyo nga masongovu gayitamu tegali bulungi tegabeera mu layini amiina nga gayitamu zivampaya kati oloota ebyo bivampaya bye bitambo emme byoloota n'okiroota kiri awo tekitegerekeka mu nsi ey'omwoyo mu kirooto ne kikusaba n'ebbeere nga kiina n'amannyo ne kigolokoka ne kitambulirawo tekitegerekeka ne kikusaba ne school fees bye byana by'erintu kati Goliyaasi wakati nga akubiddwa afudde mwana wattu n'omutwe bagugjeeko teyafa bufi bw'atyo yali alese omukululo ligase ate naye waliwo abamwegombanga badde kuno nga mpulira obujulizi bw'abasingo amiina nabo nga bayagala simanyi American Height gw'osaba wandisiŋŋaana Goliyaasi nga totegedde kati Goliyaasi naye waliwo eyamufuna n'amuzaalamu ebyana by'eŋŋenda okulaga kubanga Goliyaasi ekikula kye teyali wa bulijjo kati eriyo abamu nga naawe wasiŋŋaana American Height gw'otaategeera sikugaana American Height naye waliyo abamu nga baliko question mark nja kusomesa ku misambwa maaso keeyo Mukama bw'ali bampadde ekisa emisambwa girina obusobozi obwambala ekifaananyi ky'omuntu nga totegedde era gusobola n'okukozesa amiina ne gukuzaalamu
ebyo ebyana ebitategerekeka kubanga gwe teebereza wobeerera olubuto nojja ozaala balongo naye ng'abalongo omu mazzi n'ozaala amazzi oba omusota ng'omusota oguzadde n'omuntu naye era ogenda okunoonyereza ku muntu afaanaganako bw'atyo ng'aliko emabega endagaano ez'obuwonge oba seekyo nga yeegatta n'omusamize n'abaako kyamukolako bintu tebyekola byokka kati ng'era abamu ng'akiyinako n'akakwate nga baamugamba omwana oyo ajja kuba bw'ati ne bw'ati kati wano ndi mukulaga musajja Goliaasi amaze okuvaawo naye ng'alese ligase omukululo ono Sibekayi ne Sipaayi kankuddiremu tugende mpola tuli ku kye bayita amawanga tuli ku joint force we tulimalira olutalo luno ng'olina by'owangudde Mukama ng'alina byakubikulidde ate ng'obotodde okubotola okutali kwa bulijjo kubanga ngenda kusomesa ku bintu ebitali bya bulijjo naye ng'ate tuwangaala nabyo ate ng'omulabe sitaani akusiba ne weebuuza lwaki kino kiremeddewo nkoze byonna by'osuubira naye ng'emabega waliwo amaanyi ag'enjawulo g'otayinza kumala gategeera era nsiŋŋaanya okulwanyisibwa kungi wakati nga nkubikulira ebigambo ebifaanaganako bwe biti kubanga sitaani tabyagalira ddala n'olwaleero katannemu okujja lwaki omulaba alaba ng'ogenda kutoloka ng'ogenda kubotolootoloke naye Katonda nga bw'ali omulamu ogenda kuwangula mukazi gwe naye musajja gwali eyo kankulage awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba entalo e Gezeri n'Abafirisuuti awo Sibekayi Omukusasi n'atta Sipaayi ow'okubaana b'erintu ne bawangulwa olwokutaano ab'okubaana b'erintu ne bawangulwa ngenda bakulaga ne waba nate entalo n'Abafirisuuti Erukanani mutabani wa Yayiri Natalakami muganda wa Goliaasi Omugiti sebo naye yazaalibwa ne baganda be liyo abamu emisota gujja ne gukeberako ate ne bwe waliyo mu kyalo naddala mu byalo mu kyalo bakugamba ng'oyo muganda wammwe oyo jjajjaawo abo bajjajjaabo tobakubanga ate nawe wali kitundutundu mwana wattu nga gwakwata ensumbi nojja nojjuza ensuwa bajjajja mwe banyweranga nojja n'oteeka mu byanzi amata kati kyovula abakwesibako bikwesibako bigamba yono tumumanyi tuli mu ndagaano naye eyo gye tuyita endagaano ey'obuweereza covenant oba endagaano ey'obuweereza ndigikusomesaako nayo naye kati eyo sinnaba Mukama tannaba akyanjagala wano wenneesibye eyo nno nayo nzibu nga yakukutte nga yatandise kusiba bulamu bwo naye ekusibira ddala esibira ddala eriyo abamu nga yeekutawaanya kati wano omusajja ono atandika okulwana mbu ne wafubutukayo liganda lya Goliaasi ate nno nga tonnayingira mu ntalo ez'omwoyo olowooza bino biraba wa oba tobiraba tosobola biraba
era olaba kakawuula ne kafuuka kakawuula ke kakabya amaziga n'ova mu kusiiba kati koyagala okusiibira gwe njagala kutwala ku ddaala erisukkuluma kakawuula ako koolaba kubanga kakawuula keekweseemu bingi kyova olaba okakubye naye kamputtu kubanga emabega kalina backup sigambe ey'abayimbi abakwaya nedda gegana amawanga gendi mu kusomesa backup ey'amawanga togiyita ya muzannyo si ya muzannyo gwe teebereza twalaba Benikadadi alumba yekka naye ng'emabega alina backup y'abakabaka 32 n'amagye gaabwe. Yoswa gwentandise nkulaga bamulumba naye nga atandika olutalo ali omu naye ng'emabega we yeegatiddwako bakabaka be tutasobodde na kubala kubanga abamu baasukka ne ku muwandiisi n'abafunza n'abagatta wamu yamenyako bye yasobola okumenya abala n'abagatta wamu ye joint force magye galumba muntu omu kati golaba kakawuula n'okakuba ku mutwe n'okakutulako simanyi mita box n'okamenyamu eriiso n'okutula naye nga tekaseetuka tekaseguka nga kakuyinako kopi kumbe emabega mawanga malamba gekwese kati ono yajja ku front line naye ng'emabega backup amagye 32 ekyo kiyita kya muzannyo si kitono ono nti ne waba entalo n'Abafirisuuti Erukanani mutabani wa Yayiri n'Talakami muganda wa Goliyasi omugiti ata Goliyasi bamutta ye Goliyasi manya musajja ayitibwa Dawudi sura ya 17 ya Samwiri ekisooka bw'amala omutta entalo ne zisirika kumbe waliyo muganda we yegwe wetegereze mu kika kyewamwe omulogo tabeera omu era abaako gwa training obulogo asobole okuleka omukululo asobole okuleka omukululo kati ne Goliyasi avaawo naye ng'ayina muganda we katweyongereyo Natalakami muganda wa Goliyasi omugiti olunyago lw'effumu lye lwali ng'omuti ogulukirwako engoye olunyiriri olw'omukaaga ne waba nate entalo Egaasi eyali omusajja omuwanvu ennyo wulira gwe eyali omuwanvu ennyo engalo ze n'obugere bwe 24 buli mukono 6 na buli kigere 6 era naye yazaalirwa erintu eryo era naye yazaalibwa erintu eryo li Goliyasi jukira tulabye Goliyasi tumulabye bamutta ayina muganda we naye bamusse kati ate oluvannyuma lw'ebbanga waliyo era omulala gwe baazaala ebbali onozanya n'emizimu egikolako effujjo nga waliyo omulala naye tumuzuula ate ye nga wanjawulo ng'aliko obugalo 6 ku buli mukono ng'aliko n'obugere obw'ennyongeza nabo 6
ate si ekyo kyokka bw'omusajja muwanvu wa kiwago kale nga yakajjuza n'azimba omubiri si wa muzannyo. Mbu naye yali mwana w'erintu. Jjukira tulabye abaana b'erintu bali abaasoose baabasse ne babajjawo. Kati ono ye yali yeekweseewa ge mawanga gende mu kulaga. Oba okyameggana na lino nga lino lifubutukayo, mizimu gikolako effujjo, giruka kye tuyita patterns. Amiina, ne giruka ne giryoka girumba, era gikumanyi gy'oli ne bw'oba oliwa Iran, Iraka, simanyi weeyo gy'oli e Canada, Toronto, Massachusetts. Aha, gikulukira ne gigamba aliwa ajja atya okutuukayo. Ate eriyo abamu ng'eddaala ly'oliko nagambye lutalo lwenjagala okubikulira lusukkuluma kawuula ono gw'oloota omu. Amiina, kubanga kawuula gw'olwanyisa ogwo gwandibanga olumu mulembe gwo, naye gy'okoma okgenda ebuziba nga Mukama abikula, ate ba Goliyaasi ng'abikula ebyana by'erintu, ng'abikula lino erina obugalo 6 n'ebigere 6, obugere 6. Kati bw'otuuka ku ddala bwezi bwe lityo, mwana wattu, ogenda kuba ng'ate tukunukkiriza kye bayita omukisa gwennyini ogw'olubeerera. Amiina, buno bukawuula obwo bwo be basirikale bano abasookerwako abakubuuza wa gy'olaga ne bakukebera oba toyina bbomu, gamba amiina. Naye eriyo bali eri bakabejja ab'amayinja abo tebabeera wano naawe wasooka. Ani yagamba tebabeera wano wasooka? Abo babeera eri era baliko n'obukuumi omutuukako si kyangu. Waliwo bano abasooka bano bendi mukulaga, waliwo abo abasooka. Kati bwe bubulooto gwe bw'okyaloota nga wakava mu nnaku 3 nnaku mmeka kawuula n'akwaniriza n'okaaba amaziga wenna n'oyiwa n'amalusu, eryo eddaala weetaaga oliveeko. Amiina, ng'omufu omu yakyakuyiribya. Mwana wattu oyo akyali, naye waliwo w'olina okuyingira ewatali wa bulijjo. Ate buli bw'oba atali wa bulijjo n'ebikunoonya biba si bya bulijjo. Manyi nalootako ekirooto olunaku lumu ng'emizimu ssebe eginnoonya nga si gya muzannyo. Tulaba nti nzija nze nsinziira eno Uganda Mutundwe. Amiina, Kabaawo zone. Imagine mu Kabaawo zone. Kyokka gwentolosa oli eyo e Massachusetts esimanyiwa. Mwina amanya nti gali eyo tegategerekeka nago. Amiina, eyo Toronto waliwo erinnya eryanyumira ye baaliyitanga batya? Waliwo awo. Naye yonna yonna eyo gy'oli kati ndoota ekirooto ng'emyoyo mwana wattu eginnoonya giri ku international level. Ningamba kati badde nkulaga bw'ogenda ewala n'ebikunoonya tebiba bya bulijjo. Nakugamba waliyo abantu abamu nga bwe baba bazze mukwata abasirikale bano aba bulijjo ab'omu poliisi buno obupoliisi buno obubeera obw'obubaawo be bajja ne wabeerayo abamu nga banoonya muntu omu naye nga balina kusooka kuyiwa mamba kitundu kyonna kumpi. Ne wabeerayo abamu nga bajjanga 7 ku kabangali naye nga gwe banoonya
si lwakuba nti akajjuza ayina ennyama n'abakasukeeri naye ng'eddaala lyaliko oba kye bamuvunaana mwana wattu nga si wa muzannyo gamba amiina kati mukama awo wakubanja naawe okuyingira kubanga ebikunoonya nabyo era kye kimu. Goliyaasi azaalibwa ne muganda we kyokka ng'oggyeko ekyo waliwo ate abaana be yaleka aleka emikululo ligase nga bwe njagala naawe mukama akusumulule bw'anaamala okusumulula ng'akubotozza ng'owangudde ebyekika n'owangula simanyi byonna byonna nga bwe baabikussaako malogo ge baakuloga mukama bw'amala okutaggulula bw'ati oleka omukululo n'abaana bo n'abaana b'abaana gwe basiŋŋaana ne batambuliramu. Emme maama ne taata nga bayingidde mu bufumbo butukuvu nga awasizza afumbiddwa mu kitiibwa ne bamusiibula okuva ewaabwe. Omwana gwe muzaalidde mu bufumbo bwe butyo nga taata tafulumye ebbali ku baliga ne maama bw'atyo mwana wattu naye akwatibwa ensonyi okumala gafuluma bw'atyo era akula akimanyi famire entuufu amaka galina kuba bwe gati. Wangi ekyo kye bayita omukululo n'omwana gwalizaala era bw'atyo naye ffe be baazaalira eri abamu baabazaalira mu bitooke gamba amiina abalala kyaggweera mu bikata bya lumonde balala baali bagenze kola ki kulima eyo mu mimwanyi gamba amiina bitooke byakayinja. Kati naawe ate nonjogera bino lowooza nze nsanga naye mwana wattu bumu ku busibo bukutawaanyeeyo amiina nga mwana wattu taata ne maama eyo gye baasinzira ne batta ekyama nga bagenze ku mugga baali bagenze kutya abantu kumbe eyo gye baasinziira ne basisinkana kyova olaba obuzaabuza gamba amiina obuzaabuza n'ebirooto by'oloota oli eyo totegeera nayo naye nga gy'otategeera eyo yeewali ensibuko yo manyi ntera osomesa abantu ensibuko z'okutawaana kw'obulamu bwo ensibuko yo nkulu. Ezeekeri baamukwata ne bamutwala ku nsibuko y'okutawaana kwe mwana wattu nga nzibu taata amuzaala aliko enkola n'obukwakulizo ne maama bw'atyo kati nga ye olwamuzaala ndowooza taata ne maama buli omu yalina amaka ge maama n'amusuula eyo ne taata naye tali wiringi kweyongerayo naye mukama gy'amugya n'amusaasira nga bwe njagala mukama akunsaasirire amakya g'olunaku olwaleero. Emme ya Goliyaasi gwe ndiko ono ne baganda be ate aliko n'obutabi abaana be yazaala ate si ba bulijjo mu bantu. Omanyi Bayibuli esomesa n'egamba mu kitabo ekya olubereberye essuula 6 bw'oba ogyetegereza olunyiriri olw'okumeka lusooka katugendeyo nkomawo nno mu Mikka lwakuba gwampaliriza ogenda eyo mu lubereberye essuula ey'omukaaga olunyiriri lusooka olwokubiri olusooka n'olwokubiri awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Kati nno bw'osoma ebigambo ebyo oyinza obiyitako nga bwe mbisomye bwe ntyo naye kitwala Katonda okukubikkulira n'akulaga kiki yali ategeeza. Bw'ayogera ku baana ba Katonda
jjukira endagaano eno enkadde yonna eno abaana ba Katonda batandika kulabibwa ndowooza eno mu kitabo ky'Okuva Mukama gy'atandika ng'ayagala okuyingiza abantu mu ndagaano y'okufuuka abaana naye ku lubereberye tebaali baana ba Katonda kati bano abaalinga abaana mwana wattu gyali myoyo kyekiri kyenkugambye bwe tulituuka nga nkuyigiriza ku misambwa ojja kitegeera bulungi mu budde obwo baali bamalayika nga basobola okukka ku nsi era nga baleeta obubaka emirundi mingi nali mbakusomesezzaako nga bajja nga baleeta obubaka ku nsi ne bambusa obubaka okusaba kw'abantu bwe bityo ne bajja kati batuuka be bano ekibinja ekyagwa n'omulabe Sitaani mbu ne batandika okwetaba mu bantu ne batandika okuzaala ebintuntu ebitategeerekeka ebitutawaanya n'okutuusa olwaleero byebyo kati ono Goliyaasi ne muganda we n'abaana b'erintu be bazaala tebaali ba bulijjo kyova olaba era bw'ozaala omwana ng'aliko amabala agatategeerekeka ng'aliko olw'eddekoolo omulabe Sitaani z'aba ayagala omussaako n'omuzaala ng'aliko bunnamagalo n'omuzaala ng'aliko biki ng'eggulu limwetaaga naye omulabe Sitaani naye n'ayagala omwesooka wangi era ogenda okwetegereza ne bw'oba mulokole ng'ebimu ku birooto oba oliawo bye wafuniranga ku lubuto olufaanaganako bwe bityo nga tebyali byangu nga waliwo amawanga agaali gamwetaaga ku ntandikwa wangi nga gaali gamwetaaga ku ntandikwa obudde lwakuba budduka nga gaali gamwetaaga kuviira ddala ku ntandikwa Goliyaasi azaalibwa naye aleka kye bayita ligase emikululo aleka asimbye emirandira emizzi kwegamba yeeyubula n'aleka ebirala ebigenda okutawaanya mu kifo kye waatali eno naawe bwe batyo baakusibirira entanda gye wali ova eyeewammwe ne bajja bakussaako bingi bijje nga biggoberera bikulondoola Katonda nga bw'ali omulamu akumpeera ekisa nga bw'assa obusobozi n'ebibikkulwa akusobozesa era okubotola obifulumiremu ddala mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ne kaakano amawanga mangi agakuŋŋaana okulwana naawe agwogera nti ayonooneke era amaaso gaffe gatunulire ebyo bye gaagala nga bituuse ku Sayuuni ye mulokole gatuula eyo ne gagolokosa abaafa bonna ne gagolokosa gagamba ono twali twabasiba kubeera batya ajja atya okuba ng'ali bw'ati ne bw'ati ne gateesa ne galuka engeri gye gakusika ove e Jordani ove ewa Abu Dhabi ove eyo gy'oli naawe omanyiyo naye nga eggwanga oba amawanga agategeka gaagala kuzzaayo osiraane ng'abeewammwe omufu oyo gwe waloota oba gw'oloota akulemeddeko gwe tunuulira yali atya ogenda okwesiŋŋaana nga Eriya gy'osinga okutawaanamu mwana wattu nga mwe yeripye era nga kye kyamutawaanyanga bwe bubeera bwavu nga bwamusiba n'akuba empale ebiraka ne kooti ziri zindeebuukana lwa kibanja
nzitegedde ezo ze baayambalanga kati nga n'ebigere Gambuutusi yabotoka oba yayambalanga mu kalabanda. Kati ng'emizimu naawe gikusika gikwagala oddeyo ku levo ey'omu kalabanda n'okwesiba olubugo ng'engoye zino eza ppamba tegikwetaaza kuzambala, z'ogolola ebyuma bye zooza, eddaala eryo lye walinnya nga kya muzizo mu maaso gaagyo, agikwagala gikusike oddeyo weesala omukalabanda ne kooti eyandeebuukana lwa kibanja. Gamba amiina. Mbugaagala oyonooneke ate si wekka, nja kulaga maaso gye tulaga. Tegateeseza gwe wekka, kintu ekyagala okutta okusaanyaawo kibeera kyagala kuzikiriza n'emirembe egikuvaamu, be baana b'ozaala n'abazzukulu abali kuzaalirwa mu maaso. Eriyo emyoyo egimu nga jjo ginoonya kye tuyita kwegamba emirembe maaso. Eriyo emizimu egimu nga jjo bwe gijja kutta n'emirembe egiriddako maaso. Si gwe wekka, naye nga jjo giraba mu maaso eri ne gyagala gikubire wano kubanga gikimanyi maaso. N'abaana bonna bwe biba ggwanga nga lya bwavu n'osiraana, mwana gikimanyi tajja kusoma, tajja kuba bulungi, ajja tuukayo ekyawe adduke ku nguudo. Kati gyo giraba ne gimanya singa gikubira wano ne bali amagenda gaabwe gaba galinnyiddwamu. Olunyiriri olw'12 luzzaamu amaanyi lugamba, naye tebamanyi birowoozo bya Mukama, so tebategeera kuteesa kwe. Tebategeera kuteesa kwe, kubanga abakuŋŋaanyizza ng'ebinywa by'eŋŋaano ku gguuliro lye. Yimuka owuule, gwe omuwala wa Sayuuni, kubanga ndifuula ejjembe lyo ekyuma era ndifuula ebinuulo byo ebikomo, naawe olimenyaamenya amawanga mangi. Mukama gwe gw'ayagala okozesa ku mawanga gano agakusitukiddemu, agagolokose ku lulwo, si mulala yenna. Y'ensonga lwaki tujja tukuyigiriza okulwana, oyambale tulumbe. Bwe tunaalumba waliwo ekigenda okusegguka kikuviire okubotolwako kulyoke kujje, gwe togenda faanana beewammwe. Amiina. Waliwo ekyabasiba kyeyini eyabakwata bonna, naye gwe oluvannyuma lw'otegeera ebyama ebifaanaganako bwe biti egenda kutuka, Mukama akubotoze n'okubotola okunene, obeeko w'oyingira ewatali wa bulijjo, osike ku mukisa mwana wattu gwe batakwatangako. Mukama agenda kubotoleza ne wootasuubira oluvannyuma lw'okubaako by'owangula. Gano agaana g'erintu tukyagala bage mawanga agakutawaanya. Nkomawo tuyingire mu kusaba, tulitandikira awo mu linnya erya Yesu. Tovaawo. TV, now and forever.
Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekkoseya Nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa? Buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu programu Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda Babirye ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka Olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu programu Olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sande essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweereza wo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tojisuwa. Buli weziwera ssaawa 6:30 tuba tuggusa ne programu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo wansi tuli ba kitalo nga ndi ne Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzannyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Eternal Life TV now and forever.
Mio eddakiika ziri 3 ezeeganye essaawa yaffe eno ey'e11 ey'okusabiramu. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Vaayo mu tulumbuliri tukwate essaala wamu naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda yatulabula okuziddamu ebigambo bino tulyoke tusabeko wamu naawe. Gamba Yesu, nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange, tindokose amanya gange gasangulibwe mu kitabo ky'okufa, gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Leero ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina era amiina. Tukwebaziza Mukama olw'enkya y'olunaku olwaleero otukolera mu bulungi bwereere. Tukwebaza Katonda ow'ekisa era ajjudde okusaasira. Tukwebaza Katonda atuyamba agenda otubotoza. Katonda bakatonda ogulumizibwa era oweebwa ekitiibwa. Maanyi gaffe, essuubi lyaffe, mukwano gwaffe. Weebale kitaffe atagwawo. Weebale amaanyi gaffe amangi. Weebale ensibuko y'amaanyi gaffe. Teri n'omu akwenkana, teri n'omu alinga ggwe, teri n'omu akufaanana. Oweebwa ekitiibwa Katonda bakatonda ogulumizibwe nannyini ggulu n'ensi. Osaanidde Katonda ow'amawanga gonna. Osaanidde Katonda ow'ekitiibwa ekingi. Osaanidde mukwano gwaffe. Oweebwa ekitiibwa Katonda ataggwaawo. Ani akwenkana mu bakatonda? Ani alinga ggwe mukwano gwaffe? Ani akufaanana ekigo kyaffe? Tukwebaza Mukama olw'amakya ga leero. Mw'oyambira obulamu bwaffe, mw'otusaasirira Mukama, mw'otuwanguliza Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuzze gy'oli amakya ga leero nga tukuyimusa Katonda bakatonda gw'atuula mu butali gwawo Mukama. Taata omwesigwa atubikulira Mukama entalo ez'omwoyo n'otubikulira Mukama. Taata omwesigwa engeri y'okuwangulamu, engeri y'okulwanamu n'amakya ga leero. Weebazibwe Katonda bakatonda, weebazibwe ekituwo kyaffe eky'amaanyi, weebazibwe ekitiibwa ky'amawanga. Taata omuyinza ebintu byonna Mukama gw'atubikulidde. Taata omwesigwa n'amakya g'olunaku olwaleero tuli bawanguzi n'okukirawo. Olulwo gwe yatuwangulira era atuwanguza Mukama. Kye kituleese gy'oli Mukama amakya g'olunaku olwaleero nga tukuyita Katonda bakatonda, tukuyita maanyi gaffe, essuubi lyaffe, tukuyita Katonda ataggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda ataggwaawo ayi omuyinza ebintu byonna. Tulabise maaso go Mukama nga tukuyita Katonda ataggwaawo. Tukabirira Mukama erinnya lyo, maanyi gaffe, essuubi lyaffe Mukama nga tugwa maaso go. Tusaba okusaasirwa Katonda bakatonda obanga tulabye Taata amawanga mangi agakuŋŋaanye agaagala twonooneke Mukama, agaagala Taata omwesigwa okubira ddala obulamu bwaffe n'amagenda gaffe Mukama. Naye tuzze mu maaso go ayi omuyinza ebintu byonna, gwamanyi Taata omwesigwa era ategeera Mukama. Katonda bakatonda gw'alabira ewala Mukama n'otubikulira Mukama. Omulabi by'abeera ategese era by'abeera ateze. Tuzze mu maaso go Mukama amakya ga leero nga tukuyita Katonda bakatonda, tukuyita maanyi gaffe, essuubi lyaffe. Tusaba okusaasirwa mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda ataggwaawo, nannyini eggulu n'ensi, nannyini maanyi Mukama. Tusaba okusaasirwa n'aliza ddala obulamu bwaffe. Tukuza obulamu bwaffe Mukama. Obadde bwesibye Katonda bakatonda nga buliko Taata omwesigwa ebisibye. Katonda ataggwaawo tulabise gy'oli Mukama nga tukabirira Mukama. Osaasire Katonda waffe n'azza obulamu bwaffe Mukama. Longoosa tukuliza ddala ewabadde ensobi Mukama, ewabadde Taata omwesigwa obukyafu bwonna obw'omunda Katonda bakatonda n'obwewabweru bwonna Mukama. Agambala ag'enjawulo Mukama yetubadde twambadde Mukama nga tukoŋŋontedde Mukama. Taata omwesigwa maaso go nga toyinawo oyita tulwanira okwegatta ku bulamu bwaffe amakya ga leero. Tuzze maaso go Mukama nga tukwegayirira Mukama. Osaasire Katonda waffe ayawulira okusaba Mukama. Osaasirire ddala onaaze Mukama olongoose. Tukuzza Taata omwesigwa Mukama. Obulamu bwaffe obadde obukyafu, obadde buzingiziddwa Mukama, obadde bwesibye Katonda bakatonda amakya ga leero. Tukwegayirira Mukama okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu agunaaza obulamu bwaffe Mukama. Gututukuza, gutulongoosa mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ebitusobyeko byonna, ebitagenze bulungi byonna Katonda bakatonda omulabe w'abadde ayagala osinziira n'okwekwata Mukama okujja otulugunya obulamu bwaffe amakya ga leero. Tukuyitira ddala Taata osaasire mukwano gwaffe, nunula obulamu bwaffe
mukama omawo taata omwesigwa mukama katonda bakatonda ebadde bisibye mukama ebadde bikutte mukama amakya ga leero ebyatuteekebwako ebitulugunya obulamu bwaffe ebijja bitunoonya mukama ebijja bitulumba mukama amakya ga leero tukwegayirira mukama era tukabirira mukama osaasire taata oyambe taata omwesigwa nunula katonda bakatonda tugireyo ddala mukama yonna gye tubadde tuli taata gye tubadde tunywezeddwa gye tubadde tukwatiddwa obulamu bwaffe taata omwesigwa nga buli mbusibe bwereere nga waliwo amaanyi agatunyweza waliwo agatuwamba mukama agasiranyiza obulamu bwaffe agatukutta obuteyongerayo obutagenda wala mukama amakya ga leero tukuyita katonda bakatonda maanyi gaffe essuubi lyaffe mukama katonda atagwawo otaggulire mukama ebadde byatunyweza endagaano ez'enjawulo ezitubaddeko mukama ezatuteekebwako katonda bakatonda taata atagwawo taata omuyinza ebintu byonna nga waliwo agooyo mukama agakozesa obulamu bwaffe ne gatuuka otuzaalamu ebyana by'erintu mukama katonda bakatonda ebitutulugunya ebitutugumbula katonda bakatonda amakya ga leero leka katonda bakatonda otugiremu ddala taata era otusumulire ddala mukama mandabo zakatayande amakya ga leero obeeko byotaggulula obulamu bwaffe mukama obadde busibiddwa obadde busiranyiziddwa katonda bakatonda nga waliwo ebigoberera waliwo ebirondoola mukama ebitali bya bulijjo okuva taata omwesigwa misingi gye waffe mukama ejebikataata ejebukojja mukama malogo ge batuloga bye batulamirizaako ebitulugunya mukama obulamu bwaffe taata emirembe gyonna amakya ga leero tuyita erinnya ly'omukama ekigo eky'amaanyi katonda bakatonda mwe tudduukira mukama ne tutaasibwa ne tulokolebwa mukama ne tusumulwa mukama amakya ga leero leka otugireyo ddala mukama otulokole mukama otubotoze mukama ebize bitulwanyisa ebize bitukutte amaanyi ag'enjawulo agazze gatusibye mukama katonda atagwawo okuyita mu ndagaano ezitali zimu katonda atagwawo tusaba kusaasirwa leka otufulumye mukama era otugireyo ddala mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu buli maanyi gonna taata agaliko endagaano ez'enjawulo emabega waazo mukama katonda bakatonda leka taata tutaggululwe mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu obeeko byomenyaamenya wabeerewo ebizikirizibwa wabeerewo ebiteera ddala mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu katonda atagwawo maanyi gaffe essuubi lyaffe katonda bakatonda obeeko byokutula byomenyaamenya mukama wabeerewo ebizikirizibwa ebize bitulondoola era ebitugoberera katonda bakatonda amakya ga leero tuyita omukono gwo ogw'amaanyi entiisa y'omukama amafuta g'eggulu leka gamenyeemenye mukama leka gasiguukulule wabeerewo ebiteera ddala ebize bitulondoola ebize bitugoberera ebinafuyiza mukama ebinoonyeza obulamu bwaffe katonda bakatonda amakya ga leero tuyita omukono gwo tuyita omuliro gwo mukama amafuta g'eggulu leka gwokye mukama azikirize mukama ebyatuteekebwako ebijja bitulondoola era ebigoberera ebiremedde ku bulamu bwaffe katonda bakatonda ebajja batuwongamu oviira ddala ku ntandikwa katonda bakatonda emyoyo taata omwesigwa egitulinako obuyinza ejjatuteekebwako okujja otutulugunya okutubonyaabonya katonda bakatonda amakya ga leero tugiyitira omukono gwo mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu ayi katonda bakatonda ayi empologoma ya yuda maanyi gaffe essuubi lyaffe mukama katonda bakatonda olunaku lwa leero tuyita omukono gwo ogw'amaanyi amafuta g'eggulu buli ggwanga lyonna mukama eryatabaala mukama obulamu bw'omusajja oyo obulamu bw'omukyalo oyo okubanga butegana okubanga butawaana katonda bakatonda amakya ga leero ag'amawanga mukama agayogera taata ate omwesigwa ayonooneke mukama katonda bakatonda tuyita omukono gwo ogw'amaanyi oyogedde mu kigambo ky'omukama laba ogateeka taata ku gguuliro katonda bakatonda taata omwesigwa tuwuule mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu era amakya ga leero buli ggwanga lyonna mukama eryalumbagana obufumbo taata bw'omusajja n'omukazi oyo okubanga bukwatiddwa okubanga bwalumbibwa eryalumba mukama amagenda g'emirimu gye obulamu bwe bwennyini mukama ne bubeera taata omwesigwa nga bwalumbibwa mukama waliwo ekyabutaayiza waliwo ekyabulumba
amakya ga leero tuyita omukono gwo gw'amaanyi Katonda bakatonda tulumba amawanga ago tugasiguukulula Mukama tugagira taata tugatematema tugalumbira ddala Mukama tugalagira okuta obulamu bw'omwana w'oyo obadde bwazingizibwa obadde bwalumbibwa obadde taata omwesigwa nga waliwo ataaka Mukama yabutomera Mukama amakya ga leero naffe tugitomeza omukono gwo gw'amaanyi amafuta g'eggulu tulagira okuta ebadde byakwata ebadde byasiba ebadde byalumba ne binyweza obulamu bw'omwana wo ne bikwata Katonda bakatonda amakya ga leero tubiragira okwokebwa biteggululwa Mukama bimenyebwa Mukama tubiragira okuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Rabagada bababa Ramagada brazakata amakya ga leero omuliro gw'obwa Katonda amafuta ag'eggulu amaanyi gagayitibwa amangi leka gatomere Mukama ebadde byalumba Mukama ebadde byakwata ebadde byasiba Mukama ne bisiranya Mukama obulamu bw'omwana wo obadde bwazingizibwa obadde bwakwatibwa amaanyi taata omwesigwa agabadde gamwetoolodde Katonda bakatonda ago galumbibwa Mukama amakya ga leero buli ggwanga Mukama eryamutabaala lyamutabaza ndwadde Katonda bakatonda ezitategerekeka agalwadde Mukama ag'ebifuba Mukama ebitavaawo agalwadde Mukama ag'ebisenyiga Mukama ebyakwata Mukama Katonda bakatonda olunaku lwa leero galwadde ga kiwanga Katonda bakatonda ag'amawanga gonna tugalumbira ddala agamusibako kansa agamuteekako sukaali Katonda bakatonda oyo kansa Mukama Katonda bakatonda mu baami mu bakyala ag'amawanga gonna tugajjira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tugalagira okuta mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gamuteera ddala gamusesemera ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yamba taata yamba amakya ga leero obotoza Mukama obulamu bw'omusajja oyo obotoza Mukama obulamu bw'omukyalo oyo abadde akwatiddwa abadde yalumbibwa abadde yatabaalibwa Katonda bakatonda amakya ga leero tumulagira okuteebwa agibwayo ddala afulumira ddala ne famire yonna Mukama Katonda bakatonda ebadde yakwatibwa amaanyi agamukwata amaanyi agamulumba ago tugajjira Mukama galagira okuteera ddala amenyamenya Mukama gasiguukulula Mukama era ngasimbulayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu oteebwa amakya ga leero waliwo ebyokutuka ebigenda amakya ga leero Mukama yamba taata yamba obulamu bw'omukazi oyo Mukama obulamu bw'omusajja oyo obadde bwalumbibwa Mukama kyonna ekyamulumba Mukama kye bamusindikira Mukama okuyita mu ddogo Mukama nga kizze Mukama okuba maka Mukama nga kizze kusiranya ebyenfuna Mukama nga kizze okwonoona Mukama amagenda ge Mukama n'obulamu bwe Mukama amakya ga leero ekyo tukirumbira ddala tukitematemera ddala kiragira okuteera ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amakya ga leero agibwayo Mukama afulumira ddala Mukama mulagira okuteebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyamunyweza byonna ebyamukwata byonna ebyo mbiyitira omuliro biragira okuta mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omuliro gw'obwa Katonda leka guyite Mukama gutomerera ddala ekiggwa ekyo Katonda bakatonda ekyoto ekyo Mukama gye baali bateeka obulamu bwe gye baali bazibira obulamu bwe gye baali bamusibira Mukama ne bawonga obulamu bwe Katonda bakatonda ne bakoma Mukama bye bamulamirizaako bye bamusaako Mukama Katonda bakatonda amakya ga leero omuliro leka guyite Mukama gutomerera ddala Mukama ebyalumba omusajja oyo ebyalumba omukyalo oyo ebimuteganya Mukama obulamu bwe bwonna Mukama mulagira ovaayo mulagira okuteebwa ebyamusiba bimuta ebyamukwata bimuta amakya ga leero bikutuukira ddala Mukama bimenyekera ddala Mukama bisiguukulwa Mukama amakya ga leero nagira obulamu bovaayo Katonda bakatonda amaanyi agabusiba amaanyi agabunyweza amaanyi agamukwata Katonda bakatonda amakya ga leero leka gamuteere ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu agatambo ge bamusindikira emyoyo taata omwesigwa Mukama ejjajjira taata mu kirooto mu ddogo lya Namuzinda ne gizinda obulamu bwe okutuuka okwonoonebwa okutuuka okutawaana okutuuka
okutegana katonda bakatonda ejjo njitomeza omuliro ejjo njirumbira ddala mukama giragira okuta obulambwe magenda ge gavaayo ag'ebyenfuna mukama amagenda gateebwa ag'ebyobulamu mukama agabadde galumbibwa agabadde gakwatibwa katonda bakatonda amakya ga leero omuliro leka gutomere mukama ebyategana mukama ebyalumba obulamu bw'omwana wo okutuuka okusiraana okutuuka okutegana katonda bakatonda ebyo mbijjira mukama mafuta ag'obwa katonda muliro ogw'obwa katonda ayi katonda bakatonda yamba taata mukama tolosa mukama nunulira ddala mukama obulamu obwezingirirwa obulamu obwatabaalibwa obulamu obwetoololebwa katonda bakatonda mbulagira okuteebwa mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu avaayo taata amakya ga leero ebyamulumba byonna ebyamukwata byonna ebyo mbitomeza omuliro mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu ebiteega mukama bye bamusindikira amayembe mukama katonda bakatonda biragira okuta biva ku bulamu bwe ebyo ebiteega mukama ag'amayembe mukama ebiteega taata ebyazindira katonda bakatonda taata mukama ebyazimba ne bizaalira mukama mu nnyumba ye taata katonda bakatonda ebitambulira mu gamese agagamese ameeru agamese mukama ageeru mukama agalimu ebibomboola ebiddugavu n'ebyeru katonda bakatonda gazaalira omwo katonda atagwawo embeera mukama taata neyongera kubisibwamu naye amakya ga leero mulagira okuteebwa era muyitayo mukama mulagira ovaayo mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu amawanga agamulumba mirimu negirumba katonda bakatonda negirumbibwa mukama maka taata omwesigwa nagwe negalumbibwa katonda bakatonda abaana taata omwesigwa olunaku lwa leero obuweereza mukama na buli kyonna ekimukwatako n'obulamu bwe bwannyini mukama waliwo ebirumbira mu kirooto waliwo ebijja mu munyiga waliwo amaanyi ag'enjawulo agamusimbako foosi okujja omutulugunya naye amakya ga leero gayitira omuliro mukama galagira okuta mukama aviirayo ddala mukama ateebwa taata amakya ga leero muyitayo mukama ebyamukolebwako uyita mu ndagaano katonda bakatonda ebyalamirizibwa obulamu bwe mukama katonda bakatonda olunaku lwa leero ey'ensibuko gyavaamu katonda atagwawo emyoyo okutuuka omulemerako mukama katonda bakatonda omuliro leka gutomere ekyo ekyamulumba mukama ekyo ekyajja okunona obulamu bwe ekyajja okunoonya amagenda ge katonda bakatonda kitomeza omuliro kiragira okusimbuka kiragira okuta mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu yamba taata yamba amakya ga leero waliwo okubotola gy'oli mukazi gwe musajja gwe amaanyi agakwata amaanyi agakusiba amakya ga leero ago ngayitira omuliro galagira okuteera ddala mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu owulira nga wayo ezigenda ezinaatera okunoba naye amakya ga leero pitayo obulamu bwo pitayo amagenda go mulabe gabadde yalumba abadde yazinda ago ngamenyaamenya ekibadde kyagatuulamu ekyo nkimenyaamenya kiragira okuta kizikiririza ddala kiragira osaanyizibwawo paayo mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu lwakatarabakataba lwamagadambrakata lwamasakatanderebaba amakya ga leero yamba taata yamba omukono gw'omukama omugjayo mukama yonna gyanywezeddwa yonna gyakwatiddwa ebyamusiba byonna ebyamukwata byonna amakya ga leero omukono gwo gumugjayo amafuta go gamugjayo amaanyi gagayitibwa amangi gasumulira ddala mukama aviirayo ddala mukama amakya ga leero ebyamulumba byonna amakya ga leero leka bikutuke mukama leka biteere ddala mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ovaayo mu linnya lya yesu amagenda g'ebyenfuna byo olwaleero ngayitayo ekibadde kyagakuba ekibadde kyalumba mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu egyo emirambo gy'abafu gy'oloota giri mu mirimu gyo gy'olootera makaago gy'olootera mu bulamu obwo agalwadde gonna egyo emisota ejjajja amakya ga leero tuma omukono gw'omukama buli gaana g'erintu gonna agabadde galumba obulamu bw'omusajja oyo obulamu bw'omukyalo oyo katonda bakatonda olunaku lwa leero gatomeza omuliro galagira okuta amawanga gamukuŋŋaaniddeko katonda bakatonda ago tugalumbira ddala mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu galagira okuva katonda bakatonda gava maaso ge gava makubo ge galagira okuta gata amagenda ge gabadde galumbibwa katonda bakatonda olunaku lwa leero mulagiro vaayo yonna gyakwatiddwa yonna
gyasibiddwa ebadde bimusibye bibadde bimukutte bikutuukira ddala biteera ddala Mukama amakya ga leero muyitayo Mukama avaayo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mujjeyo taata amakya ga leero mukono gwo gw'amaanyi gumubotoza Mukama omugirayo ddala ebyamusiba byonna ebisiraani byonna ebyamusiraanya Mukama bikutuukira ddala bimenyekera ddala biragira okuta mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu rwakatarabakatayanda rwamagadabakatabababa eggwanga eryo taata omwesigwa n'amawanga gonna Mukama agatabaala obulamu bwe mizimu gyako kitundu gikwata bwengula Katonda bakatonda iragira okuta bwengula bwe buteebwa amakya ga leero wakati ng'alwana waliwo okubotola Mukama waliwo okuvaayo Katonda bakatonda yonna gy'abadde alootera ali eyo taata omwesigwa mu nsuku Katonda bakatonda egyalootera mu mimwanyi yalootera mu biseguusi Mukama egyalootera mu biwonvu Katonda bakatonda mu bibira Mukama Katonda atagwawo pitayo obulamu bwe Mukama mulagira ovaayo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yamba taata yamba amakya ga leero omukono gwo ogw'amaanyi gutaggulula obulamu bw'omusajja oyo obulamu bw'omusajja oyo obulamu bw'omukyalo oyo abaana be Mukama abali mu ndaaye mulabe babadde anoonya Katonda bakatonda olwaleero leka bateebwe nabo n'amagenda gaabwe olunaku lwaleero galagira ovaayo kibadde kiyimiridde Katonda bakatonda nga kirwanyisa nkulaakulana kirwanyisa bulamu bwe Mukama Katonda bakatonda ekyo kimenyeka Mukama era kikutuukira ddala lagira obulamu bw'omwana wo okuteebwa Mukama n'okuviirayo ddala yonna gye bwali bwasibwa gye bwali basiranyizibwa Katonda bakatonda amakya ga leero leka ateebwe Mukama leka gibweyo Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nagidde obulamu bwe taata okuteebwa obadde bwazindibwa obadde bwazingizibwa obadde bwakwatibwa ekyabutuulamu kyonna ekyabukwata kyonna ekyo kikutuukire ddala era kiremererwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amakya ga leero pitayo ebyenfuna eby'abaana bo sazzaamu okufa sazzaamu amagombe sazzaamu agalwadde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda atagwawo yenna gwe baateerayo saddaaka mizimu ne gimulukira kufa egyo ngizikiririza ddala sazzaamu okufa obulamu bwe nangirira obulamu amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama akulwanira akuviireyo akubotoze n'okubotola okutali kwa bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina era amiina ku 98 akatonda 7 emmere y'omwoyo gwo kwoli olw'obudde sisobola kweyongerayo okusukkuluma kati naye kansabe nkuwe ennamba z'essimu zetukozesa okuwaayo eri gwe alina ekiweebwayo kyo ensigo yo kyonna nga Mukama bw'akuluŋŋamizza bw'olina okukola ennamba eya 0 772 42 74 52 neya 0 784 74 552 wamu neya 0 787 0 mukaaga 1320 bwezikutawaanya kunyigabunyizi sitemu mukaaga 5 zeeko sitonyige 3 ne hash koodi eri 3M5911 owa MTN obubaka bujja kuba butuuka so nga towa Airtel ku 070MM 9896 atwe sobola n'okunyiga star M85 teekako star ozeeko 5 onyige star onyige 10 ne hash koodi eri M00 M0 12 33 nawe obubaka bwonga butuuka ennamba jakuleetera amannya Mutundwe Christian Fellowship wamu n'amannya aga Patrick Kisitu obubaka bwo bujja kuba bwatuuse dda ne Mukama ajja kikubalira era akuwa omukisa lwaki sikusiibulira wano mbadde Henry Sempijja teweerabira leero Mande kusaba weekulya emisana n'ekiro ajja kuwa omukisa Yesu kusiibulidde wano kwagaliza ebirungi Mukama akulabye omukisa amakya ga leero gwagenda ku mirimu mu linnya lya Yesu amen.